wendi olina okusesebebwa mu butuukirivu n'obuki mwana wattu n'agamba nedda n'akomawo oba yali amukolanga masaji nze naawe kubanga abakazi abo nabo beepanka jangu nsiimuleko wano ugambye siimuula wano omusigwa kunkutte wano wansi naye ne bwe yabalanga okumusiimuula n'agamba nalokoka bayibuli esomesa egamba n'atya Katonda my Lord n'akola atya n'atya Katonda olwaliro Mukama akwambaza entiisa omuge Mukama ateekaako entiisa gy'osula musumba tabaayo oli ne bwakusanga ku street tetakukwatako kuba sinja kuleeta naye Yusufu tewaliyo muganda we teyalinaayo pasita teyalinaayo mukadde wa kkanisa naye bayibuli egamba n'atya Katonda olwaleero tugenda kusaba entiisa ya Mukama ekka mu kifo kino mu linnya lya Mukama ng'omutima gwe gusobola okukankanira ani gusobola okukankanira Mukama kubanga deliverance ey'ekusumulwa mu bintu ebirala ebyebweru esibuka mu mutima omutima bwe guba teguteredde n'eno ebweru bizibu bya kuterera naye kasita otereza omutima gwo mwana wattu nga Katonda ajjanga akulabulamu amena kati olwaleero njagalayo okulaba abakazi abamaliridde ngenda kukusabira essaala n'abasajja abamaliridde paka empeta lwenaakola etya wanike engalo eyo egendako empeta ngirabe giwanike Katonda omwesigwa njagala okwebaza eyo engalo ogirabye Mukama yegenda okutuulwako empeta eri abasajja n'eri abakazi basabidde omwoyo wa Mukama abasajja bano n'abakazi obateekeko omukono gwo n'ekisa ekyenjawulo n'obusobozi obw'enjawulo era Mukama obanyweze obakuumire mu nsi muno okusobola okulaba Mukama nga batuukiriza obutuukirivu bwonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu kiwedde gamba kiwedde kati kwata ku mubiri gwo omanyi nti Katonda asobola okutta fiiringi mufa yalinga muwakanya kwata omubiri obulaba wangi Katonda asobola okutta Look at this, like on the Songs of Songs 8:6. Msawe yange eno gyerimu ekyo tukimalirize. Amena. Ogenda kuwangula. Songs of Songs chapter 8 verse 4. Oluyimba. Yes, oluyimba. Sura munana. Olwokuna. Mbalayiza mmwe abawala ba Yerusaalemi. Awosaawo mbalayiza mmwe abawala ba Bugabi. Ab'Edubaali. Muleme okugolokosa newankubadde okuzuukusa okwagala okutuusa we kunaayagalira. Mbalayiza gamba ngenda kulayira obutagolokosa kwagala ng'ebiro tebinnatuuka. Katonda yakola omuntu nga mundamu gwe olinamu kye tuyita intimacy, naye okwagala okwo kubeerayo kukola kutya naye osobola okukugolokosa nga tonnagenda kufumba obutukuvu. Kitegeeza olina amaanyi agakuuma okwagala okwo okuli mu bulamu bwo nga tofudde ng'oli mulamu. Amiina. Abakyala mumanyi ng'ogenda mu nsonga otabuka, oluusi ng'ozivaamu otabuka. Ate abaami osobola okuba ng'olina amaanyi
nga muwola omukubira salute nga buli akuyitako okuba ki. Naye njagala kugamba musajja gwali wano, nze omwana wange omulenzi mbakeberako buli lunaku ku makya nga mbambula pampa, naye bakuba salute. Kati okuba kwa salute yo tekitegeeza nti olina alina okugalamira. Kubanga eyo salute wagikuba okuba ng'oli muto. Amina. Kitegeeza osobola okukwata ku meno gamba yes you've saluted, naye tebalina kuwa mayinja. Nina bwe njogera naye. Kubanga kino bwe tutakiwangula ne bwe tunaasulula deliverance era ogenda kuddayo weesaata. Kyekyalemesa ennyumba ya Ibulayimu eno gye baatuwadde conference eno okubaako weeraga. Incest, bwenzi, masturbation, kwaka, bukaba, bisiyaga, byebyagiramisa. Kakitegeeza amafuta gozza okutwala olwaliro gegawangula omwoyo ogwo ogwalemesa ennyumba eno okufuluma, agwaga ku Yusufu naawe gegakola gatya. Kwata ku mubiri ogwo gamba mubiri gwe okuva olwaleero toddamu kugolokoka ng'ebyo tebinakola bitya tebanatuuka. Abasajja abafumbo bwe muli wano naawe kwata ku ndowooza yo kino ky'olina okukola bino ogenda kubyesabira. Ngero essuula 5 linnya olw'omusanvu. Leero nno tubaawo nga tuwangula wadde sinagenda kukyala naye tubaawo tukola tutya gamba tuwangula. Agambye atya? Engero essuula 5 linnya olw'omusanvu. Kale nno baana bange mumpulirenga so temuganga mu bigambo eby'omu kamwa kange. Olw'omunaana ekkubo lyo limwesambire ddala so tosembereranga luggi lwa nnyumba ye olemenga okuwa abalala ekitiibwa kyo n'emyaka gyo erimu omukambwe. Bamuyisira mu ki? Gamba omukambwe. Tomuwanga maanyi go, tomuwanga kitiibwa kyo, naye okola otya? Kirira wansi. Olunya olw'ekkumi. Abagenyi balemenga okukkuta amaanyi go n'emirimu gyo giremenga okubeera mu nnyumba y'omunnaggwanga. Olw'ekkumi naawe onoonakuwala enkomerero yo ng'etuuse. Owulira omugenyi aleme okukyama mu nnyumba yo kubanga tetugenda kuddamu kunakuwala, tugenda kuba nga tusanyuka. Kana akamwenyumwenyu ke mbalabako kalina okusigala. Olina okuseka paka lasi. Genda ku 15 lw'abafumbo basajja. Olunya olw'ekkumi-n'ettaano. Onyweenga amazzi mu kidiba kyoggwe n'amazzi ag'okukulukuta ku luzzi lwoggwe. Olw'ekkumi-n'omukaaga. Ensulo zo zandisaasaanidde ddala. Ekyo si kibuuzo. Kibuuzo. Sonenga ekibuuzo. Ensulo zo zandisaasaanidde ddala. Emigga gy'amazzi ne giba mu nguudo. Ensulo zo zandisaasaanye, emigga ne giba mu nguudo. Nywera amazzi mu kidiba kyo, musajja gw'omufumbo n'omukazi omufumbo eyajja Abu Dhabi, manya ekidiba kyo gye wakireka. Alo? Temutunuulira nnyo ng'abankanga. Kirira wansi wamma. Tugenda kuwangula nno. Olunya olw'ekkumi-n'omusanvu. Gabeerenga ddala gago wekka so siga abagenyi wamu naawe. 18. Ensulo yo ebeerenga n'omukisa era sanyukiranga omukazi ow'omu buvubuka bwo. Buuza omukazi oyo n'omusajja oyo olinayo omukyalawo ow'omu buvubuka wamuleka wa? Oba wamuleka kijja bwembi oba kasijjagirwa wamugamba mukyala ngenze kukola. Taata nkutumiddeko. Bamugamba ngenze kukola ki? Ngenza kuyiiya era mukazi ne watunakusiibula nimugamba kale taata mwanange abaana tulina 5 genda obayiize.
kati tukulaba oli Abu Dhabi oyiiya naye wakati mu kuyiiya kirira wansi Olw'ekkumi. 19 ng'ennanga z'ekwagala n'empeewo ekusanyusa amabeere ge gakumalenga mu birowobyo byonna. Amabeere g'omukazi oyo gakole gatya? Otuuse ne Dubai olaba omwana alina power blessed owo amuleka yafuuka stocks naye olowooza lwaki ku mukazi Katonda atandisa amabeere lwaki tayogera ekifo ekirala kyonna ku mukazi ebbeere erisooka okufedinga bw'abanga wakuyonsa. Amina. Gena omulaba gwe wawasanga liyimiridde nga ligenda likola litya likoonoka mpaka lwelikoonekera ddala. Naye agambye ebbeere lye lyeriba likumala va ku mabeere g'abawana amalala. Ate teweerera n'eryo gwe walisuula. Kati nze nzadde abaana 8 bonna babadde bayonka emyezi 6 lwaki tebisobola okusigalawo? Ani aba yalisuula? Ng'ennangazi amabeere ge gakumale mu biro byonna. Kankubulire tusobola kusuula ttaaki ng'omwoyo guno gukyatudde mu mwoyo gwo mulina okufuluma olwaleero namba ofuluma obulamu bwawe. Kola distance communication yogerako naye mugambe weekube kafaananyi munange nkulabeko bw'ofaanana. Amina. Ddayo omukoleko naye omukubeko enfuufu muddaabirize. Kalipusiiki kamusindikire engozeeyo ekibiri ekiwanyi kimutwalire. Mama taata nkwagadde. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Mukole bulungi. Muweka sente. Mukazi watwalye yagamba omwami wange ali Dubai naye ng'ali aki? Akulaba omutayogera nti yagenda Dubai. Ali mu kinigina kya bbulaaka. Ali Dubai. Kati bino byonna tubyesabira. Yessaala gy'olina okusaba n'ogamba Mukama tafiiringi zange ziremu okugolokoka paka ng'empeta enyenze ku lukuki ku ngabo. Amina. Maliriza wamma. Tubadde ku lumiriro lw'14 akatondodde. Era osanyukirenga bulijjo okwagala kwe. Olwabiri, kubanga lwaki gwe okusanyukira omukazi omugenyi mwana wange n'ova mu kifuba ky'ataliiwo? Olwabiri mu obuntu. Kubanga amakubo g'abantu gali mu maaso ga Mukama. Amakubo g'abantu gali mu maaso ga Mukama. Omanyi linda ku omulokole yenna buli bw'oyenda oba oyendedde mu ngalo za Katonda bw'oti. Era okimanyanga nti eggulu likutaddeko kamera oli mu ngalo ze bw'oti. Tosobola kwekweka Katonda, tebamwekweka. Bali ab'ensi abalengerera wala n'agamba omwana wange oyo kubanga lwaki gwe erinnya lyo liri mu kibatu kya ngalo ze. Kati atunula erinnya neba gwe byogedde Mukama yeereseera. Atunuulira kubanga Bayibuli egamba nti amaaso ge gakutambulirako ku mulimu gy'oli gabeera gakulaba. Ku mukanisa nga bagakulaba kati gagenda okutunulako mwana nti oli muzonto. Nabagamba ani yamuwa oyo gwali naye?
ne bayita malayika akola ku byamaka nti oyo mwali mu kitabo kino ekyabafumbo mwali kubanga egyo emikolo gya bbeeyi ebyabafumbo Abebulaniya 13:4 egyo emikolo baagiteekera bafumbo bokka wange kati gonna omufumbo asula mu budeeka oli ku buzibu bunene bayibuli egamba okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri munna naye abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango okalabira kufumbirigana kwaki eri bonna kyobola bannagambye Mukama agenda kuwa ekitiibwa ky'amaka agenda kikuwa kikuteekeko kubanga buli mukyala yenna n'omusajja yenna obuvunaanyizibwa amaka gakugattako bbajo era ne bw'onaakola ssente zonna n'oziweza boddayo ku kyalo bagamba batya ennange yabaaki kiri kyamutuukako bw'onaddayo ng'ovudde mu maka nga bakuyita nakyeyombekedde bannange mumwetegereze tatutwalira abaki ojja kubeera kubuukenke ne ssente zo anaye omutunuulire mpolampola wuulire omutunuulire bw'obeera singo ne bw'onyumya n'obusumba nga mufumbo abantu bakugenzi buliko ekintu ky'obeerako ne bw'oba oseka baga kati yeesesa alina kyayagala okuyisaawo obeera mu mbeera nga teweetaaya gamba mu linnya lya Yesu ekyo ekibadde ku bulamu bwange nakyo kiyingirako obaako omuntu kyobagamba okufumbirigana kwaki naye abakaba be bafaanana batya abakaba kwe kubanga wazaala abaana naye ng'omukazi tokugattanga kwata ku musajja eyo ngamba omukazi mugatteko kasente kokoze haleluya abakaba abaki n'abenzi babeera wakati mu musango gwa Katonda wabeerawo omusango ogukutambulirako kati omusajja ono Yusufu gwe musango gwe yakwata mu nnyumba ya kitaawe n'agamba guno gukoma gukoma obwagaana Yakobo okusukkuluma obwagaana ba Isaaka okusukkuluma obwabalemesa n'agamba nze ngenda kulwana naawe weewere gamba ngenda kulwana kiddamu n'amaanyi gamba ngenda kulwana kyonna tekikola kitya kati banyogerako n'abo abagenda okuteekebwako empeta newankubadde walabye no kiisingi nikoki haleluya noki no touchingi lwaki musumba Tom yatusomesa ekintu ekyo nti kiringanga bw'olaba ng'ogenda kufumba amata n'osooka oddira akasefuliya mwogenda okufumba n'oteekamu omunnyo gaba gagenda kufa kyova olaba wati musabe omusumba abawa omukadde w'ekkanisa abatambulireko gye mugenda okubiitiga
meka mugaya musumba tuwe musumba tugende naye atuule wali namwe mukole mutya omanyi lwaki tukikola duka emisindo labe mu ngero essuula 6